muganda wange ne mwannyinaze weebala okuba nti olaba ebigambo bino bigabanako n'omuntu omulala. Erinnya lya Katonda waffe lyebazibwe liweebwe ekitiibwa. Nkwebaza kubanga Mukama okyamusinza ate okyagobeera n'ebigambo bino. Nsaba obeere mugumu, obeere munywevu, newankubadde ng'embeera nzibu Mukama ajja kugituwanguza. Kitaffe tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde. Tugenda okuyiga ekigambo kyo, jangu otulungamye otuyigirize ng'ekisa kyo bwe kiri. Bye tusabe n'okwebaza kuyita mu linnya lya Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Luka essula 10 olunyiriri olwa 3 paka ku lwa 37 we wali ebigambo ebyogera ku lugero lw'Omusamaliya omulungi. Omusajja eyakubibwa emiggo n'asuulibwa emabbali g'ekkubo. Omuleevi bwe yali ayitawo n'amusanga n'amusaasira n'amuyitako. Ne kabona bwe yali ayitawo naye n'amusaasira n'amuyitako. Naye Omusamaliya n'ajja n'amuyamba n'asasula n'ebisale byonna omusajja ono byali byetaaga okusasula mu ddwaliro. Ekisooka kye tuyiga mu lugero luno nti okwagala kye kintu kyokka kye twetaaga. Love is all what we need. Buli muntu yenna yeetaaga kwagala mulala ate naye kwagalibwa. Era ekyo bwe kimala ne kibeerawo obulamu bw'omuntu buba busisinkanye ekintu ekisinga okubeera eky'omuwendo. Abaana bo beetaaga kwagalwa. Mukyala wo yeetaaga kwagalwa. Ba clients bo ne ba customers beetaaga kwagalwa. Ab'eŋŋanda zo beetaaga kwagalwa. Y'ensonga lwaki okwagala ly'etteeka erisinga obukulu. Awali okwagala tewali kirema. Awali okwagala tewali kiyinza kunafuya muntu. Olaba ne Katonda bwe yayagala okutulokola yayita mu kkubo lya kwagala n'asindika omwana we Yesu Kristo ajja atufiirire ffe tusobole okubeera abalamu. Love is all what we need. Toyina kintu kirala kye weetaaga kuba musanyufu okuggyako okwagala abalala awamu n'okwagalibwa. Ekyo Katonda kyatukubiriza. Tusobola okubeera bannaddiini abalungi. Tusobola okusoma ebitabo by'eddiini ne tubimalayo. Tuyinza okwambala ebyambalo by'eddiini. Tuyinza okutumibwa amannya ag'eddiini, musumba, sheeke, faaza n'ebirala. Naye bwe kiba ng'okwagala okw'amazima tekuli mu ffe, byonna bya bwereere. Amaka go okubaamu essanyu geetaaga bwetaazi kwagala kw'amazima. Emirimu gyo okutambula obulungi weetaaga kwagala kw'amazima. Relationship yo okubaamu emirembe yeetaaga kwagala kw'amazima. Tolina saayansi yenna gwe weetaaga kumanya okusobola okufuuka omuntu omutuufu wabula okubeera n'okwagala. Okwagala kuno Bayibuli egamba nti kufukiddwa ddala mu mitima gyaffe olw'Omwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. Olw'ekyo ssebo ne nnyabo bawulira ebigambo bino, kozesa olugero lw'Omusamaliya omulungi oyige nti okwagala kye kintu kye twetaaga. Bw'onaakiwa abalala naawe n'okifuna, obulamu bwo bujja kubeera n'essanyu awamu n'emirembe. Tulwanira bwereere entalo ne balabe baffe. Twetaaga kubaagala bwagazi, tubawe ekibonerezo ekisinga okubeera ekinene. Tulwanira bwereere mu mayumba gaffe, n'abasajja batwagale, n'abakazi batwagale. Tulogera bwereere, mindi tufuuwa ya bwereere. Twetaaga bwetaazi kwagala kw'amazima gye bali, baleke baseebengerere okuvaamu empisa embi n'emitima egikalubanga amayinja gifuuke ennyama. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'olowooza kwagala abalala ate naye bulijjo okusanyukiranga okwagala kw'abalala. Mukama akuwa omukisa.